anoonya yakomawo akweripa tugamba akunoonyezaako comeback comeback kati anoonya comeback agala kola kolabo naye teriyo nisikola nabayayi naawe Pastor Sempa kolabo yaleero eganye muganda wange oyabuukira buli kintu sina kyerakozeko kiri productive tera musango era wanguddeko ne mukooti nkubyakola byonna ayagala just camera kati yewe yakulaba n'agamba kati wano kamera zituuse togere zirayambe abantu bano ku channel yamwe ku TV channel yamwe kati Sempa yabulirawo omusajja yali Martin Sempa kati baba Gabriel obudakyusa baja bikubacha akati soyo ekyogera musanga mugamza kusobola to omusajja amita lugaluga Pastor quarantine ene tuchunyiza oba etukoseza era nga abantu besinze ddala okukoseza oba lockdown abantu besinze ddala okukoseza be bantu abali mu entertainment section kubanga bo bulamu bwa bubeerawo n'abantu kuŋŋaana bagamba tamatugo no gateeka n'ebongo kubuteeka mu music gabuli muzindaalo ku bass guitar rhythm nanga ngoma. Where is the future of this artist in case lockdown ene persistence pako mwako tebalina mayembe abiri bambala kalega nga bokambala bagende bakole bagende balime abakazi abalima bali tebalina si bantu. What special is about them? What's special about them? Gundi you twina kivuru every day twina gigi every day nate mulimu obulamu bwabwe nga waba tali mu studio ku recordinga ku weekend nga abeera ku kivulu nze nkubuulira nti time ebintu bikyuse covid yakyuse biyode tulowooza biri biveeko bakwate enkumbi bagende balime. I mean wengamba kulima they don't need to hold a hoe tebalime but bayiso okupangisa musende bwa savings bagende bakole ekintu kigenda okubayamba abamu tebalina na saving kwa basula mu nyumba ya kakadde abasinga bali ku njayi netwambulira abayimbi I don't mind kubanga basinga mbamanyi I know how they live manyi kibabeezaawo manyi nekibanywesa enjayi stress pressure kufulumya luyimba kubeera mu studio babeera bakola maloboozi bakuba omuggo atugamba kasita oteekamu akantu obongo ne bukyamuka eddoboozi nga lisaakaala muggo nga baayire abantu bano babaddemu mu industry eno okumala emyaka mingi over 18 years 17 years actually so mbategeera bulungi manyi ebizibu byabwe manyi dynamics n'emitawaana gyabwe gye balina but going back nti batekutula ku makya ne babuuza nti kino bwe kigaana kino kibaawo omuntu yena talina amagezi agamba nti guno omulimu bwe gufa gwe bampa era kigenda erimmwe abantu abali employed olina okumanya nti ku makya singa bakeera ku makya ne baŋŋamba nti contract terminated ntandika tya kulowooza lekera okulowooza nga plan ng'omulimu gunaatera okuggwako oba otasobola okulira olugambo nti bagenda kubasalako otandika opanikinge kyoteekateekedde kigenda kuyamba boogenda okukikwasaganya mu maaso. Abaganda bagamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono weeteekateekedde tya obulamu tikisinga kigaana nkwata kiriwa. You must be multi-purpose oteeka kuba ne intentions of good intentions for yourself and for your life. Amajibu n'ogateeka mu kibbo kimu ensi egenda kulema. Ogenda kera ku makya ng'obulamu obuganye ogenda kera ku makya ng'ensi ekutabukidde owulire ng'ensi tekyali mu mikono gyo ate nga gwala ogirina. Lwaki? Buli kintu kyonna buli okiteeka wantu wamu kikiza ate kyokubiri mulekera ku impressinga abantu ebintu ebimukola mu bikola official tiboba oyimba yimba official genda ku stage yimba mala kuyimba that is it naye oddayo eka tandika planning akayumba ka MTN aka mobile money nzo kubanga okanyuma naye botekawo omwana ano kayinza kuyinza omutwalo enaku 3 emitwalo 3 gaba gayingidde oyinza kubanga oga blowing olunaku lumu najjukira nti tojja kwewola kuba ojja kuba olina zo spending ate n'akalimi kwajja kuba nga weekali funayo ebintu ebiyingiza akasente akatono buli lunaku. Omusajja omu yagamba nti Roma teyazambibwa lunaku lumu bw'ogenda n'okwataganya mpola mpola tojja kutukanitulaga. We are here to educate. We are here to entertain. That is Pastor Mugisha Mondo. Okitegeera? Actually, Dr. Franklin Mondo Mugisha. Dr. Franklin Mondo Mugisha. Yes. Simanyi lwaki mwakwata Mondo Mugisha. Nanti kati. Dr. Franklin. Tugenda tukuba headline erinnya ya Pastor Mondo. Pastor. Omanyi here the population, the quality of the people we have in our country, Uganda. Bwe balaba omuntu nga pastor ate nga ali mu entertainment, those are two controversial
sectors. So kati captivating attention agamba te pastor te bad black ha no kola ki lino tulandayo these two kuba bonna everyone is a lion wakola ki wali pastor tuzze tulaba abayimbi nga bayimba bali vulgar badressinga mu ngeri eri indecent okutuuka nti batuuka ne ku category teeka ku TV and rated 21 plus. Watch this song at your own risk. Kiki ekyasinza okuleeta ebintu ebyo? Managers. Tabayimbi tebalina ba manager. Manager gayana amulira muntu ogenda ku shonti ye olina okwambala buti. Manager yali responsible okwambala kw'omuyimbi. Omuyimbi. Ate kati oba managing ki? Today ku kintu professionalism. Tugani manager yawa advice omuntu wagenda okubeera yamuteekateekera makeup yamuteekateekera bwagenda okuba. So how are you expecting to? Is it because you the church leaders templayinze some part okulyowa emyoyo gy'abaana abaana? Anjiri bagiwulidde kwewunza nakwesirooza naye mwe mulowooza ffe tuli basiru. Okay, you want to go in history tewali weyambula bukunya ye mutulaga ki mulaba basita baffe tebalina bimulina temutumalira budde nammwe bakuba obuyimba ate bakuba bwebukwata tebasala byankwawa. Pastor wali osanzeeko omuyimbi n'omuyi ku stage nga batuyanye nga bawutuma njaga atali nkubule bamanyi banumba manyi nebyankwawa tebabisala nga pastor muyimbi tudde mazima muyimbi ki oyo bagala nfirizo z'abarasta ezinakyo but they cannot maintain it. It's expensive. That hair is very very expensive to maintain. So nebembakinga kuki kimanyi naawe akwese ebinazi mweddeko binazi byennyini batunula bati nga batambula musicali wakuloza tibagenzi naye kati ffe tuba tulula abasiru tulula abagwingifu bali abatambula mbaagala nnyo oli abayimbi abalungi wali abayimbi pasitangaazi gye bali Julian Akanyomozi Nshuti abayimbi balungi. They are beautiful wonderful people. Shoot this baby, I know I need the voice. By the way, I love her so much. Yes, so kati oyo alina gundi Mariam Ndagiri olwo abayimbi abe. But Pastor, that is another generation. We are talking about a generation 25 below. Baluzinga out. Then ensi embracing obugwenyufu. Kweyogera nti gundi yakoze bulungi olaba nakola tojja kukola ne views zijja kuba 6. Negamba nti embwa yalidde omusajja. Oba omusajja yalumye embwa. Akase embwa bwe berumye omuntu tegaba mawulire. Naye omusajja alumye embwa. Ti ku mulundi gwe kikyuse. Abantu bagala byonone sibatambula tubatunulira mu kubo naye nga bagezi temuli abayimbi tebasobola kuba na bufumbo tebuliyo omuteri muyimbi abana obufumbo naye ate tuzze tubalaba Rema ne Hamza bali wombi bakajjiza emyezi 3 tulinde tutegereza mbagaiza obulungi Hamza ne Rema mbagaiza baana bange mufumbe naye sibategera luli nga ndaba mweru wa mwetwala ne Kenzo kuba Kenzo ate yalina eri mama wa baby naye kati ate ngi kyanywera kati mba supportinga mbagala nnyo era mbagaliza obulungi bungi. So what advice would you give to these celebrities abakitidde twambalire engoye ezitawera basiru era bwebulamu bakyuzinze sina advice gye mbagamba bemukola bya busiru era mubifaanana. That's who you are. Era batudiringa nawe tujja kudiringa nawe ng'omubuuti bufaanana nga programming. Pastor muwulidde buli agala okutunda kyakiye nga ina ssente ndi ku 0752722777. I'm ready to buy it. Ndi ready kugula makanisa ago. Ndi serious. Ndi ready kugula ebibanja kasaba ne land title ngenda mugula. Kasaba nga wira church emuleme. Nja kumu employing agenda kole ku farm yange. Pastor bali mwa kusumbe kanisa after COVID-19. Ndi ready kugula ettaka lye male mutwale ensisi agende mulage muyigize ngeje balundamu emmere ebunga gye balundamu ebisolo ngeje balundamu enkoko amagi ngeje bafunamu amagi batumbule ngeje balire ebitooke tumubule ngeje bayunjamu n'atooke tujja kubayamba twadi pastor wa kika kiggwe ngwalimirwe kanisa
nanti babeerawo ku lwakibbo ate ekibbo baakijjawo era bajja okukola bizinesi mu kyaki yairosi teri bizinesi mu kanisa kuba gooteekamu tufunamu olwa pasita womanyi nga bajja okukola ekibbo bajja okukola bizinesi naye yenna akimanyi nti yajja okukikola please genda onoonye ebirala olinamu emikisa awalala naye si mu kanisa obanga ye bizinesi yafa agenda abantu bangi bagamba covid taliiyo covid gyali naye omanyi nze nzikiriza nti waliwo ebintu bibiri bwe twali tukula waliwo kisenyi nga kyetwalanga bakisanga yero mwendowooza ku mulembe gumbabazi twakifuna naye ffe twabanga nesenyi gakulukuta ngaokwata kisaati bootino ogenda nga wa yero omulala wa guliini kati nga tukyali baana bato kati ku myaka egyo kisenyiga ekyo ng'owona buwonyi nga tugenze mu ddwaliro bakuwa gye baita ebishaka habs bakuwa omuloluza bakwentangabuzi bakuwa nebikuwa ate ne bakwoteza bakunyika mu bbaafu ng'eyokya mukuko exactly ne bakusteaminga kimuyita steam omwe feno tumukyala tugiyita kwokeza omwana nga mamutye mu ddwaliro okwokyeza exactly osinga kyeŋŋamba kati yagenda kutunanga gamba lugambo ajja kuwona mu covid-19 wabajjayo lwaki bannayuganda tebafa andi kyenkugamba ndi ffe twakula nkyakuwa difference kati ogenda okula n'ekiwuka kiri kinga immune baba ku immunizinga bakubamu buwuka okula nabo so buli bwe bujja tebinawe bubeera kubanga buli bukuli bimiti mu mubiri kati waliwo ebisenyiga n'ebintu ebirala bye twakula nabyo olina okwawula nti treatment y'enkoko enzungu n'eŋŋanda byanjawulo eddagala ly'otreatinga enkoko enzungu n'eŋŋanda byanjawulo bibiri enkoko eŋŋanda entreatinga yaayo nzibu nnyo ate nyangu kubanga by'ogitreatinga oyenga njaga oyenga mululuuza n'ekigagi n'obikwata n'obisawa mu enjaga embisi n'obikamula n'okwata enkoko emu ku emu n'okolaki n'oteekayo enkoko enkye ku makya netambula naye enzungu bw'ogiwa ku makya ogisanga efudde baakulira byanjawulo akati gwe okula olya ffene immune system eri waggulu coronavirus ne bw'abeerayo ate omusajja omubiri omuddugavu that's why president yatugambye nti tulina esidagala tubawa nti ffe tukola tutya what do you say bagandi to boosting immunity immunity bwerangega matya tukuza busirikale obw'omubiri netuba nga tusobola okuba nga tufuna that way. We are soon ending this interview, but let's go in A or B, Pastor. How often do you work out? I work out 3 days in a week. I work for 2 hours. I walk 5 kilometers. Every day? No, 3 times a week. You walk roughly 15 kilometers a week? 5. I started with 1, I went to 2, I went to 3, can do 5. How many meals do you take a day? I take 2 meals. Breakfast and mid-dinner. That is 6. At 6, so... Yeah, and I take a light meal. A light meal? Yeah. How many cups of water do you take a day? I take 3 liters a day. Oh my God. Lawrence, how many liters do you take a day? That man of mine doesn't even want to take a single cup. I've not been sick for the last 25 years. Even having mere... Tebankuba mpiso. I look after myself. Okuba ne sente nga teweerabirira kiba kibi. Kyova ndi nze nagamba obulamu bwange bulungi mbwagala. Weeyagala. Sina stress, teri kyempa stress naawe. Gavumenti togibanja. Sina kyembanja, yemanyi kyeri nsasula nga eyagadde. Naye nze. Nze musajja sina kyemubanja, Ssaabasajja sina kyemubanja. Kati nze musajja wattu. Ziri taawanye Museveni mutaawanyeko kiseera. Ndina emirembe gyange nze neebakuutu. How many hours do you sleep? 3. 3 hours? Naye atogayo weebaka otoga manyoba weebaka pasawa nga 2 mpaka 12. Otulo si 12. Omwami muyinza okulabukakaweka kuva ssaawa 12 z'olweggulo n'ozuuka 12 naye ng'oli mu byoto byatiisa. Olaba embwa zikugoba, emizimu gikuliko, waliwo omusajja akulimira ogaddizayo
owulira bakuba enduulu oliko ekikyamu waliwo akukwata waliwo akurepinga ente zikusirika mu binnya oddayo mu kyalo gye wakusomeranga hakati ebyo byonna kati waliwo abeebaka nga tibeebaka naye nze neebaka ssaawa ng'azibiriza wanisa obugere ombwa zikugoba agati abo beebaka tuloki what is that kind of a sleep everything brodawe naye nze neebaka ssaawa yange bwebaga yanaku 5 weebaka nempulanga nebasenga bebi neebaka nempulanga nebasenga bebi ate bwe mbanga nina obuko obungi neebaka wansi baloke bayita airfloat mat eyo yesaawo inga kafaiso kaba kati nime kati niba kakuli bwe bakakuli nga wekyusa nga webase kaba akola massage the hard bad of it massages your body so no ku machangu fit obulamu wange mbulabirira ngente tezigobye ngoba mizimu naye mwe bibatawanya bwavu njala yasuze kuluma we bakasa mukagozuka ekiro ne government yabawo obuugi ozuka ekiro abajjajja wase kikijjajo okukimbe kiwado ndi abalati bebaka abalaba kati nze laki ovanga ababubuka tibamugenda wasa omukazi ng'omwetegereza ng'omutunuliddeko amu kumwe mwina abakazi mu abantunulira ekiro ameketa amanyo ogenda ozuuka ogati maama kiro kiki kyenaleeta nga beauty emisana alina akabida naye ng'ekiro oli mu ntiisa kiritunulako omuntu muno olaba akyuka akola obuntuntu nga tiki kulira kabizi ke kakaaba naye nga muntu bwe oli naye mu nkitali akati bwebaka abantu balowooza tibeeba abantu tibeebaka halamu ebusula mu bisegi ensizi baluma muli awo omuntu ensizi kuluma kati oba webasetweroyi ebikubi kuluma bwekulaba noekyusa bwoti kyowulidde ng'osimuseemu n'okyejjako n'okikasuka n'okirinnyalinnyako wali ebiyenje biyita emmese zibuuka ziri mu siringi zika ziyambuka ziri ng'abaserikale bali ku patro kakati goba webaseeki otulo twanjawulo ati ze neebaka ulira obulamu baddaala Museveni gomanyi kyolimpa. Pastor, the last remarks to people who love Pastor Mugisha Mondo, the people who are inspired by Pastor Mugisha Mondo, the people who are willing to be inspired naba bali kwagala myaka ejiddako. Mikwano gyange mwebaza okundabanga bulijjo. Mu bafaani bange gobeezi n'emikwano gyange obaka bamwe buntuukako ku Facebook damali mu diaspora nzize ku nsonga eri nti tukole mulamu gwaffe tulina okukola betukola tujja kubanga tusobola okuwangula ebitawaana oweera bulungi era obeera boss era owulikika era owera mulina akasente mu nsawo ejjamba bitabeeramu oli musajja olabika ng'omwana omuto ate ng'emyaka gikuze manetaayo yambadde ekirevu okitema mu abawala mwebeereremu basile queen namba saasidde musiba mayumba mupangisa apartment musulamu bataano mwene tebula nti muleke kisiraani abasajja babeyambuliddeko ebisiraani byabwe lulinda abagamba tiwaliwo emizimu n'emyoyo emibi abasajja bana abagagga gye balina batambula najjo basinza katonda gweta gongo ali mu Afghanistan wakati wa Afghanistan ne China balina essabo lyabwe eddala ekkulu ettaka abantu bano bajja eyo obugagga naye buli weekend oba mu nnaku 6 alina okweyambulira ku mukazi amuyingizamu ebisiraani byeyandibadde ng'afuna byafuna ng'afuna ssente mu drowa ye n'ebisiraani bira byandibadde ng'ajja olaba musajja kubanga akweyambulirako tomanyi kyekiriwo mbagamba mawala mmwe nti oba mwakwejjako ebisiraani ebyo mwetereeze muwulirirwe mujye tubasomese nti obufumbo okubufuna si kweyambula ngoye okubeera ku Instagram bifaananyi babitwala mu baafu z'amazzi ne mu ndabirwamu balaba kubasoba n'okuyita emyoyo gyammwe kyova bamukumu you cannot even move on with this relationship era okola n'oddayo ne bakuba emibbi osigalawo oli musibe tomanyi lwaki osigala eyo kati njagala kubasaba temuzuukuke kubanga Uganda yeetaaga n'eggwanga n'amawanga amalala gakulindiridde okulaba ng'osobola okugyayo ekitone ekyo Katonda kye yakuwa ebigambo byange ebyo mwebeereremu mwagalane mukuumagane ate kisigale byonna temukola fujjo kubanga amaanyi tegalya mmere Besigye yandibadde president kama Amina. Thank you, Pastor. Thank you. Webale tukwogerako naffe webale kwogerako na the young generation webale ku embracing abakozi ebirungi n'okuzibula amaaso g'abo batannaba kuzibuka. Siri mufumbo nina emyaka 2.
ofumba ddi abasita nkyamala kusoma nkyasoma kati ebyo biddako biraba nga 13 January oli December oli 2 ate leero na guno sigubaze LMTV. Let's go fast.